So omulungi atulaba tuline Eva Namulondo omubwati omulungi Eva wa Rema Eva webody Eva wa bavubuka bali abalungi abasatu Babi Eva Babi Kyagulanyi andi bonna Bobby Lutaya family ne ba artist bonna mu Uganda. Wetuba tutandikira okikola otya Egendi kyekikolamu oli wa Irini n'amatovu enki oli wa Rema enki oli wa Babi enki oli wa Mukanobyaniri oyo ye Eva ndowooza love jenina eri abantu n'okweyisa obulungi naye si kya buli omu kubanga ebiseera ebisinga bagamba oyo nattabula ng'omuntu akusongako yo yerese ebizibu naye bwe mwaka ku mwaka nebeererawo ate nembeera nga ndi musanyufu ne bakola emikolo nga tebaagala oveewo nga buli omu ate akwagala obeere ku mukolo gwe naye wa Kenzo okyaddayo Rach, why not? Ewa Kenzo okyayitayo ne wa Eddie mbeerayo really kuba nange mmanyi oli kyali wa Kenzo naye mbadde mmanyi nti bino byonna oluusi byagira muganda wange kitegeera so oluva ewa dokita mwagala nnyo ng'osala ng'ogende wa Kenzo ate buzibu ki omanyi mmwe bannamawulire fekka n'abannayuganda oluusi okay ne bafaani olumu sometimes mwagala nnyo oyingira mu bitabo akwatako ate mwabasinga n'ottabula because osobola ovaano n'ogamba Eva yayogedde bw'ati nga tesinakyogerako oba faani n'agamba oyo yakola kino naye ng'omuntu oyo tamanyi tansembererangako by the way nfunye omukisa guno kanjogereko because nze saagala nnyo ntalo siri muntu wa ntalo bane saagala ntalo nze njagala emirembe nze njagala emikolo njagala zipate njagala biki lwaki because ebyo bene ebintu mba musanyufu njagala essanyu so saagala kundeetako oyo drama andi n'abantu abefuula nti mumanyi nga you don't know me kino ekintu kankireete because nze mmaze kumpa oba emyaka now 5 years nga people mwogera ebintu bye mutamanyiiko kino olwaleero kankyogere bambi leka kwefuula nti you know me nga you don't know me and Eve siri muntu wa ntalo and saagala ntalo if you love me if you don't love me don't and don't force yourself to love me okitegeera njagala obeere nga you love me ng'okijja ku mutima gwo ti I love Eve newoba tonjagala I don't care and sisobola kujja eri muntu mugamba lwaki tonjagala no kasita mbeera nga manyi abamu banjagala naffe tukwagala fe abamu tukwagala infact ne bobeera nabo bakwagala basinga badde tebakwagala tewali badde and sebo kankubulireko nze teri muntu gwe mbeera naye nga tanjagala era ngenda obeera naawe ng'onjagala because olaba ne luli nali ne liriya nimbabazi anjagala and she's my sister okitegeera yes ate nga Lilian tabeera nnyo mu bantu gwe omulaba wa Lilian tali nnyo nti ojja musanga wano bawali naye osanga nti mukwataganye magine nti kyekuliko nze nisanga bwe sanzi nga nkwagala buli wenkusanga nenkusika nti nenkuze eno Eva jangu wano magine nti kyekuliko sayansi ki nyinza oba neeyisa bulungi gy'oli nga nina empisa ennungi nekisooka nze njagaliza nze era oba olina ekintu ekibi nkugamba ekyekintu era bwe alabako ku birthday yange mami yayogera nagamba Eva ye muntu alaba ekintu nakkubirirawo nagamba mami wano kyokoze kikyamu ne Rema yakibagambako ne Rema era akyogera nagamba Eve tageya ate sigenda kugamba bannange kyokoze kibi nnyonyonyo era kubira negamba my sister kyokoze si kirungi kyusaamu okitegeera yenze that is me seekweka andi saagala nakugeya nze saagala kwogera ku bantu sibyagala si bintu byange Programu eno kutusibwako aba Pulse Construction Company Limited abakugu mu by'okuzimba bazimba kalina ez'ebyuma saako n'okuyiwa enkokoto basiiga langi n'okuddaabiriza ebizimbe ebya business n'amakaago kosa ne kalonda yenna akwata ku by'okuzimba basangibwa ku Bobi Wine Road Gayaza kosa n'ennamba y'essimu nga woogiraba wansi awo WhatsApp naawe ayagala okubakubirako
Kisitu Electronics badiringira mu by'amasannyalaze, solar panels ku size zonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screen fridges ne kalonda yenna basangibwa ku Hanifa Tower. Kosa n'ennamba y'essimu nga w'ogiraba wansi awo gw'abeetaaze osobola baweereza ka WhatsApp kosa n'okubakubira essimu. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwano Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko eby'omunju, restaurants, gym, saloon nga bikyali mu mbeera nnungi. Genda ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku nnamba y'essimu gy'olabaawo. Mariam Massa, mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ensonga z'abaana azitegeera nnyo. Ku YouTube Mariam for Children, subscribinga wuliriza music we omulungi aliko. Facebook Mariam Music. Naye Uganda singa efunayo ba Eva abalala bangi tubale tukulaakulanye. No, ba Eva abalala abo gye bali naye lwakuba sometimes abantu balina enkwe Nyingi and omuntu asobola okulaga nti nkwagala naye nga wodde eri n'akwogerako. Not Eve. I'm not Eve. Eva nsaba abalala bajje ba Eva. Bajja naye by the way serious not Eva. Njagala omuntu abeere yapime Eva agambe nti lwaki akolagana no nawe okyegezeemu. Nawe okigezeemu eyo gy'oli eyo nawe okulaganeko no labo babinaakwatayo omwaka. Ate yonna mbeerayo mu mwaka ku mwaka. Kyesaawa zino osobola okunsanga nga ndi magere nga ndi waka nga neetaala nga teri naŋŋambye nti Eve ate oyo akimye eki nga gye ndi neetaala. Egamba omukulembeze w'eggwanga mu ba presidential advisor noono yeetaagibwa. Wangi walibadde presidential advisor. Kuba tegwolina ne wootonya. Anti eri mu nduupu gy'oba oŋŋamba. Yonna gy'oli bagamba Eva atuuse. Eva kufuula presidential advisor State House magere. State House magere. Andi nekyo kintu nalinako show emabega nenkiraba mukyala Maureen Nantume. I like her also. Yakyogerako ko n'agamba Eva omusanga n'abantu ab'amaanyi b'otasuubira naye nga Namulondo alina abo abantu ate nga bamuwuliriza. Ate era nga ne wooba wooli ng'era omuntu agamba kubira Eva oyo ajje kubira ekyo ekintu ne pasita Bugembe akikola nnyo nabaga mukubira Eva Namulondo waali. And I love you so much Pastor Bugembe. Yes. Naye tunadda mu kwogera ku bantu b'oyagala oba b'okolagana nabo bo bangi tetusobola kubamalayo. Eggwanga lyonna bonna babeera ne Eva. Was celebrating a birthday yo. Nisebo. Kati ndowooza love gy'olaga ab'emikwano ndowooza gy'olaga omwami yeerabika mpitirivu. Era nze woba ozze because love yange nnyingi nnyo eyiika n'ogigwamu naawe era ogifuna. So ali eyagifuna waali tannabeera. Of course. Oba yaliwo yavaawo. Waali naye lwakuba sinaba mubalaga ssebo naye nja mubalaga maaso awo. Omanyi waliwo embeera eyo ne ndaba ebifaananyi ne ŋŋamba nti kaakati Eve ono alabika embaga esembedde kuba n'emabega kawe waliwo ebyatambula wabiraba. Saabiraba. Waliyo munaye abaana bagenda ne bakutimba ku social media nti Eva meeting zaatandise. Sibimanyi. Ndowooza era abo be abantu abanjagala. I don't know. Kiki olwokuba balabye nti boobeera nabo abasinga bonna batandise okuba nga bafuna abaabwe bakwagaliza oba balina gwe bakulaba naye. Andi ekyo kintu olwokuba abantu b'embeera nabo bafumbiddwa buli omu alina embeera ze andi buli omu alina life ye naye Eva nina life yange. Nyinza oba nti sinasalawo nti kati kanfumbirwe oba nga nsazeewo byonna mujja bimanyi because sigenda kukola olwokuba abantu b'embeera nabo kye bakola. Nze sirikoppa nze Eva nze nsigala Eva neekolera kyange kinsanyusa. So tokola lwakuba nti tugambye. Anedda si kikola ekyo. Olwokuba twogedde abagizi pressure n'enninnya. Munenze ate nkubulireko sifuna pressure oba omala budde bwo. Ate n'embeera gye bagenda olusi gwe boyita mikwano gyo ate abala ne babakwagaza. Abaana abo Eva bamwagala. Bana kisebo. Anti bayenda ne basonga katugeze olinaga ababbitu sabo abeera nabo mikwano gye akukuliko amwagala. Ebyo biganda byange nnyo. Abo bajja kukuba gwe ngonjogerako. Abo ababbitu sinze ndi mami waabwe ndi muganda waabwe. Yes. Lwaki oluusi bakwagaza abantu amu kikiravu ebeesusse ebeebimbi eri gy'ogambye gy'olina etiriika. Ndowooza tweyagala nnyo anti ze wembeera nabo abo abaana bantreatinganga like mwana muto. Ate nange mbatreatinganga baana bato. Era oyinza olaba nga gwe ndinedde ekyo kireke Judio oba Bobby kati otusanga oyinza ogamba ye bino ebyekoza naye nga just ate yo famire nnyo ayo twakikoonamu naawe abafamire.
era omuko alina obaleetera ekanzu abo omanyi nti omuko wajja kutawaana agenda sanga abako bangi omwamiwo nze industry yonna buli boobanyo abayimbi abali mu industry bako ku mukolo gwange then n'abakyala bomanyi abali mu industry basisita bange omuko yeesibe zimeka nnyabo omuko yalina okitegeera yeesibe nga mmeka kuba wano ndaba esatu tezimala industry yonna ogimanyi okubanga yonna eri ku event baganda bange ng'omukolo ogweyimbamu tingenda kuwamujula yiva totiisa naawe nageze ntiddemu tokisussa yonnange simeona atayagaliza tukikakkanye ndeka nze mune tobisussa owaayi omukobeerayo ng'okimanyi nti biggwanga asita omukyala abanga kigwe era omuko ogira ne weesimba mu iva era oba okimanyi kiggwanga iva bitambula bitya mu Ebonies birungi nnyo tulinayo omuzannyo bagwise my valentine tutandika 11 12 13 paka ku 14 then 26 tulina red carpet lwetugulawo omuzannyo gwaffe enkolodoli kuliko red carpet etandika saa 11 kuliko cocktail obimanyi Ebonies tetugwayo so kusokera weekend yene okuva ennaku zomezi 11 paka 14 valentine awo wonna muli covered yes and couples sooka we bagenda londamu like 20 couples zijalya mu spectrum yaffe eri restaurant waggulu ennungi ennyo and then ne couples zibalonze agenda londayo star we gwayagala atule naye ku table balye wamu tikangeze nti bannonze naawe ne baŋŋamba londayo gwoyagala ne ŋŋamba mukyala gava sala gava bwe njagala olya naye bwe bagenda okola ate nekyenjawulo mukyala nakawunde yakomyewo agenda kubeeramu yes agenda ku acting atandika ku Friday agenda ku featuring amizanyo yesebo bane katonda nga w'amaanyi okitegeera mbadde mmanyi nti yayise mbuyisi yazze waali agenda zanya taata theatre kejjule ku luno okitegeera kubanga oyo omuzanyi naye ate baamwagala ebiseera biri yesebo majazi nammwe babaagala so abazanyi before lockdown bonna nga mubadde mu Ebonies bonna weebali bonna tewali ataliiwo mukwano ate twayongeddemu n'abapya waliwo new faces tusobera yesebo so bwe tugenda kukulabangani nze character yange balonze bamanyi ebiwala ebiryawo ngaebinyirira like ebiri mu lubiri bwe ngenda oku actinga nga biri awo bi princess ebyana bye balabirira jjukira sinze afaanana ababebi ate ennaku zino bakirinyisa level ng'ogenze sayidi eri ndeka tonvumya abantu wamma bannaaye bafaani bange mwenna bane mbaagala nnyo mwebale kunjagala nga bwendi kuba sirimu wangu nina effujjo buli muntu antende eddalu ne mwebale nnyo kunjagala mwebale nakumakinga kyendi singa simmwe singa siriiwo yes so bafaani mwebale nnyo kulwa Eva wammwe Namulondo omwana eyeeyagadde ekirala ntumirako tumira asooka mumanyi okusooka asooka mumanyi ntumidde nnyo bafaani bange mwenna mbaagala nnyo ekyokubiri nentumira nnyo Ebonies njagala nnyo nenzizaako hero Semakula my son I love you so much and then nenzizaako mwami Kyagulanyi Sentamu with the family nenzizaako nti oli mugezi ate nkoze ekyo ekitiibwa omanyi ngendo lusi zenkulaba awo nemmanya nti waliwo ebimu nga kigenda okuyitako naye oli mugezi thank you so much you know sigenda gamba lwaki oli mugezi akitegedde okitegedde nentumira Rema Sebunya omu bwati wululu ne Aliya nkimanyi muli awo ne Aliya kindaba mana eki Aliya kinfaanana kibebi ekyo then nentumira honorable Taya ne mukyala we bane nentumira n'aba artist bonna abayimbi bane abayimbi bonna mbaagala ne lwakuba mulimu bambi bembeera nabo olumu bembeera nabo okumpi naye abayimbi bonna abali mu Uganda muli bakyali bange muli baganda bange muli bakukiddo nentumira abalenzi abasatu abo B2C Kampala boys n'aboolugave bonna ne Lugave people mbaagala nnyo because mwe nazaala ekitabani hero Semakula and then nentumira birthday ya hero ebeerawo bulidde wa heroes day
mwana wa Heroes Day. Yes. Bana ebisangira ba Eva Namulondo kyakabinyo bana. Yes. Hero tukutumiddeko Semakula baby alabiko bulungi. Yes, nentumira waliwo baganda bange abalala be nina otumira abanuupu eyo nayo famire yange sebo buli lwenkula buli lweyongerako omwaka ofuna famire empya okitegeere nabo mbatumira nentumira n'omukwano abeera tubi kubawo nyaawo lwaki gyosembedde omuko baŋŋamba era obwedda tobiŋŋamba omuko tubbi baŋŋamba waali aliwa ate byonna abikola aliwa omwana baŋŋamba oli oba yavaawa kyolina omanya am virgin ate gwe maama Semakula omwana oyo nyinza obanga waliwo eyamumpa tabyogera gamba bugambi ebbanga lyomaze nga wamuzaala oyinza okuba toddangayo mu mbeera yonna tuveeyo eyo banayo okusaaga kukolako ddi tubadde ne Eva Namulondo tuli ku theatre La Bonita naye ng'ekikulu kya byonna weekend okuva ku nnaku zomezi nga 11 mpaka 14 my valentine theatre La Bonita ennaku z'omwezi 26 omwezi gwokubiri tugenda kubeera mu enko enkolodoli gwe muzannyo omupya ogwa the Ebonies bagulese nga gwa kabinyi so muyina okubeera ku theatre La Bonita back in action Eva Namulondo ng'ayimiridde ne bazannyi banne nga bayimiridde kyekigaana basalutingire wamma love you all bami mwebale kwagala Rema n'omuko tubbi nange nkwagala nnyo gundi yaffe enkadde omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku eri gundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstoolinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstoolingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda naabo bennyininyini abali ewagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo so ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde keeba emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu ekitali kweri gundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peeva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikala mugwenjogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga etwagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti nno emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu atwetaaze ojja tusanga Kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa ennamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye